ngabwere enkola yabukedde family okugatta abawagizi baayo n'okutumbula ebitone byegese ku Diamond SMOs ne Golden Band ne basaanukula omuzannyo mpya gwe batuumye Vita the Meter Love mu Nakatemba ate nga mbaka wa Parliament Walubaga South omulongo Katulubwama abayimbi okuli Catherine Nkusasira Misa Kisemakula n'abalala baze ku kitebe kyaffe nga balimbi amalu by'amagye ne batuwa ensonga lwaki basizeewo okuzannya omuzannyo guno. Era tugenda kukola story eno eyamba abantu ba bulijjo okutegeera mo amagye n'abantu ba bulijjo okusayitibwa mu magye n'abamagye okutegeera abantu ba bulijjo n'abamagye okutegeera okuwa ekitiibwa abantu ba bulijjo. Njagala mujje mulabe abakyala bakomando bwe babeera naye nate nabo baba abantu kati kyembasaba tetwagala tusosoto ebinene nnyinnyi twagala mu bisange wali ku Bat Valley so bajje balabe nga nnyimba ate nga n'okuzannya nkola ki nga n'okuzannya nzannya gwakulagibwa okumala wiiki 3 nga bakutalaga ebifo ebyenjawulo era olulaga olusooka lwa kubanga 23 omwezi guno ku Bat Valley Theatre ng'okuyingira emitwalo 2.5. naye njagala abalabi mubeere nga mwanguwa kubanga wenviiddeyo tikiti nga entonotono zisabikanga ezisigaddeyo. Dola namala ku lwabukedde asiba Nakatemba n'abayimbi okwesiga bukedde n'akubiriza abalabi okwetanira pulogulaamu ez'enjawulo bwe bali bwangulira tiketi. Tuku pulogulaamu zaffe ez'okucakala awo wo tujja kuba tugaba tiketi tulina tusaasaanya ebeerayo buli lwamukaaga teekawo amaaso tumanya tulina oluyimba lwa Flavia Namulindwa beerako awo nawo tuyinza okukanyugayo mpolampola tulina akaisanyo buli kawungeezi. Bano basuubiza abawagizi b'omuzannyo omunyovu. Kyennekakasa nti kiri ekintu kimu nti kigenda kubeera kyamaanyi buli muntu ajja afune worth of his or her own money. Dickson Waiswa yakusakidde Gullen ku Lwabukedde TV.